Nalukoola tannaba kuteekebwa mu gazeeti, tannaba kulayira. Nalukoola tannaba kulangirirwa mu kakiiko k'ebyokulonda okumulangirira mu gavumenti mu gazeeti okugenda okulayira. Nalukoola tannaba kulayira. Nalukoola tebannamulangira, akakiiko k'ebyokulonda tekannamulangirira. Essaawa zino yandibadde yalayidde dda ng'ali mu palamenti akiikirira abantu b'e Kawempe. Mulaba impunity y'abasajja bano. Mulaba impunity y'abasajja bano. Beera ku video y'olwaleero tovaako share yita omuntu beerako tovaako mu Bible and politics mu kanyomera ka politics ne mu kanyomera ka Bible tovaawo. Waliwo bipropaganda bingi ebitambula byenjagala tutunuulire. Waliwo abantu abakutte ettende y'okutumalamu amaanyi. Mpuuga bw'abeera eri mu bigundi bye mu biwaanyi bye ebya DA simanyi DA balagira ddala nti nno Uganda terina ssuubi lya kununulwa ne Nuupu. Nuupu terina maanyi, Nuupu yaggwaawo, terina bintu. Naye ate nga gavumenti gy'akolera ye tugamba nti Nuupu tekyali ku mutendera gwa bannabyabufuzi kyokka byabufuzi. Nuupu esobola okulagira poliisi nejja neekuba abantu ku street. Nuupu eyina ebyambalo n'emmundu esobola okwambaza abaana bayo ne bava ku kitebe ne bayingira ne bakuba abantu mu Kampala. Poliisi netakwatayo mwana wa Nuupu n'omu, netakwatayo mmundu n'emu. Poliisi neremererwa, akakiiko k'ebyokulonda ne kalemererwa, amagye ne galemererwa, jaati neremererwa. Abaana ba Nuupu ne bazaayo emmundu zaabwe nga baze nazo ku street ne bazizaayo emagere. Nuupu eyina ekibinja ky'abasirikale n'emmundu bayiika mu Kampala ne bakuba abantu ne bazaayo emmundu zaabwe. Kati bannayuganda ku gavumenti ne Nuupu tuwagiraani? Nawo nkirina eri mu politics. Nabagambye eggulo nabagambye ennaku bbiri emabega nti Museveni ali mu kukukuta n'abawubosi okumuwa ebintu bye baakola mu kubala abantu kyalo ku kyalo, village level. Village level, village to village, not district to district, not region, no, village level, village nyumba ku nyumba. Kubanga wetutuukidde wano lwaliro mu Gwokusatu 2025 Museveni ne NRM tebamanyi kiddako mu politics wa Uganda. Museveni ne NRM tebalina candidate wa 2026 tebamanyi kiddako. Nakugamba Museveni akeesa lunaku, takyamanyi biddako, takyalina future, yawangula lunaku. Olwaliro waliwo emikisa nkaaga mwegi Museveni obutabeera ku ballot ya 2026. Waliwo emikisa nkaaga mu etaano obutabeerayo kalulu. Waliwo emikisa 9 okwewamba. Waliwo emikisa 88 okulondera mu palamenti. Ebyo ebigambo byenjogera togamba nti ne contradictinga. Museveni ku mmeeza yayinako ebintu nga 5-6 talinasalawo neki. Waliwo lwe bateesa nga baagala mutabani wa Museveni ayingira atya kati mu politics abeere fulaga beyala wa NRM. Waliwo lwe batwala ne bagamba nedda ku mbeera gye tuliko Museveni gwalina obeerawo n'ebintu byamutabukako. Waliwo lwe bagamba twewambe bwewambi tetuyinza kweyongerayo mu kalulu. Baba bali awo nga mubataddeko akazo ne bagamba nedda twamendinge tulondere mu palamenti. Kati amakubo gano gonna Museveni agadiscussingako, bo baagala ffe tudiscussinge ku kkubo limu lyokka lya 2026. Lwaki tudiscussinga ku kkubo limu lya 2026 nga naye ayinza obutabaayo?
Museveni sibe balina okutuwa enkyukakyuka mu ggwanga Uganda balemera dde enkyukakyuka gye twasaba gye twalonda gye twatakabanira ne bagaana. Museveni talina nkyukakyuka gye bagenda kutuwa. Nkiddamu tewali nkyukakyuka gye tutwala ng'evudde mu gavumenti, tewali nkyukakyuka gye tutwala ng'evuddemu NRM. Kuva dda babadde ku no change era nze mpagira Museveni okujjawo okulonda akutwale mu parliament. Kuba njagala okumanya obugumu n'obuvumu n'obumalirivu bw'Abannayuganda. Era nze Museveni nankubira essimu nga mbuuza nti nzizeeko mugamba kitwale mu kulonda, kitwale mu parliament. Bajjeeko okulonda bonna. Tewali kintu Museveni kye tugenda kumuggyako nga tugoberera amateeka. Kubanga bwe twagoberedde amateeka ag'okulonda kandidenti waffe tannaba kulangirirwa. Tayinza kulayira mu parliament nga gazeti tebamugazeetinze. Buli kintu kyonna kye tugenze mu maaso okujjako Museveni tukimuggyeko era tujja mujjako ekyo kyokka kye tusobola omuggyako, kye tutasobola kumuggyako ajja kisigaza. Nkiddemu okiwulire. Museveni tujja mujjako ekyo kyonna kye tusobola omuggyako, buli kye twagala omuggyako kye tusobola omuggyako tukimuggyeko. Nuupu teyina kitebe lwakuba Museveni ayagala Nuupu ebeere n'ekitebe. Nuupu terina ssomero olw'okuba Museveni ayagala Nuupu ebeere n'essomero. Kubanga ekyo bakimuggyako. Museveni teyava ku Kyagulanyi olw'okuba ayagala Kyagulanyi abeere ewuwe, His Excellency. Gundi ati nakootinze dda Bayibuli. Bw'owulira olumu nga muyita erinnya si kumuyisaamu maaso, mbeera ndi mu mafuta ga taata mu Katonda. His Excellency ali magere akola ebintu bye, si lwakuba Museveni ayagala abikole. Juzi baabadde boogera nga bejjusa nga bagamba singa baamuttira mu Arua oba Ebugiri. Mulamu si lwakuba Museveni ayagala His Excellency abeere mulamu, kubanga ekyo twakimugema. Buli kintu Nuupu muline emmundu. Nuupu muline emmundu n'abasirikale. Si lwakuba Museveni ayagala mubeere nabo. Nuupu mwayasizza obubokisi bwonna eri nga mbalaba bwenti. Mwayasizza obululu bwani. Ogundi olwo olukazi lunakakweregerwe lwani. Olwo lwabadde lwesimbyewo lwe lwani. Balumiriza mbumwe mwayasa obululu. Ekyo nga mwasobodde okikola ne mubeerawo. Tujja kubajjako ebyo byokka bye tusobola obbajjako. Bye tunaaba tetubajjeeko bajja bisigaza. Ne bukya ku makya nga mwagala bajjako ntebe Nambi. Oyo nakakwerege Nambi. Ne Balamu babalumiriza abo. Misha Kabanda Minister, mukyala musiraamu, mukyala mukulu aweebwa ekitiibwa senior citizen. Bw'ayogera nti aba Nuupu be bayasizza box abatalimba. Minister alimba. Kati nze ekyange kye ŋŋendamu. Nuupu eyasa etya obubokisi n'eyiwa obululu ku mmundu ezabaddewo. Nuupu n'etambula n'egenda nga yeewaananga ne kandidenti wa yeemulangiridde. Bwe muba ekyo nga mwasobodde okikola, ebirala ebitukaabya temusobola bitukolera. Kuba nange nzikiriza ba minisita bye boogera bituufu. Omanyi ba Museveni boogera bino ebintu batutiise. Kubanga Museveni yali yakifuula mbu okujjako gavumenti musango gwa Naggomola. Kyagulanyi yekka yakifudde ekitiibwa okujjako gavumenti. Gye tuvudde ne Museveni okujjako gavumenti ebadde treason. Kyagulanyi yekka yakifudde ekitiibwa okujjako gavumenti kitiibwa. Ayiwa abavubuka be n'emmundu bambadde obukookolo ne bakola bye bakola ne baddayo kyokka ate ensi ebaagala.
Now Museveni atwa ali ku kyalo ne data wa UBOS, Uganda National Bureau of Statistics, ababala abantu. Nasoka nemba buuza juzi lwakuba kikyabula mu njagala kikomyawo point eyo njagala gikomyawo. Bwebanga government yonna abalamuzi, electoral commission, parliament, bani tebannaba kumala kuggalawo fayiro za 221. Lwaki ffe tuggalawo, ffe lwaki tugenda mu 226? Ebigambo His Excellency byayogera, His Excellency ayogera ebigambo bye nga abiselectinze. Gwe ayina okuvumbulamu ebibyo. Kubanga His Excellency Yesu bwe yali ku nsi nga yeeyogerako mu biti bingi. Yeeyogerako ng'omuti omuzabbibu ng'abalala matabi. Ne yeeyogerako ng'omwana w'omuntu. Ne yeeyogerako ng'omwana wa Katonda. Ne yeeyogerako ng'ekyokulya. Ne yeeyogerako ng'ekyokunywa. Ne yeeyogerako ng'ekkubo. Ne yeeyogerako ng'amazima. Ne yeeyogerako ng'obulamu. Byonna biri mu muntu omu. Gwe noonya wooja. His Excellency yayogedde ebigambo gundi esembyeyo. Kubanga kamera ezibeerawo awo wabeerawo international observers n'abawa message eyaabwe ng'omuzabbibu ogw'amazima ogwa democracy n'ayogera democracy n'amuteeka wali. Bw'atuuka okweyogerako ng'omunnayuganda n'agamba bw'ati muzimbe eggaali. Eyo eggaali agyogera mu Luganda teyagivunudde na mu Luzungu kuba yabadde agamba ffe ab'omulembe guno muzimbe eggaali. Eggaali eronda. Eggaali eronda, eggaali yaki? Byayogera ku international level, abayina bagamba ku international level. Yesu yeeyogerangako ng'eyava mu ggulu ng'omwana w'eggulu n'abagamba ne Ibulayimu yammanya ate naliwo okusooka Ibulayimu. International politics. Yesu yalina international politics ne local politics. Eggaali eronda. Eggaali eronda. Kati abamu mwalookingidde eri mu international politics. Bw'aba ayogera ebyeggulu mumuleka ayogera ebyeggulu, ayina bayogera nabe ab'eggulu. Basikoola ba Bible bagamba bwe bati. Yesu yali ku musaalaba n'agamba ekigambo nti kitange basaasire basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Kisuubirwa era kikkirizibwa nti eggulu lyali linyiize nga lisindika abalwanyi okusanyawo buli kimu ekyali ku nsi essaawa eyo. Yesu n'alaba eggulu nga linyiize n'agamba basaasire. Ekyali kigenda okuddirira kyonna ne kituula. Genda oyo risaaki mukulekedde, genda y'omunoonyi. Kati Yesu yali ng'ayina byalaba abalala bye batalaba. His Excellency Kyagulanyi bw'ayogera ebintu ebiri ku international level birekeeyo. Byayogera ng'ayogera ku level eri Yesu byayogeranga ku mutendero ogw'eggulu. Ebyo byali bibye n'eggulu. Ayina byayogeranga ebibye ne Peetero. Ayina byayogeranga ebibye n'agamba omwana w'omuntu. Era Abayisiraamu bakwata nnyo ennyiriri ezo nga Yesu agamba omwana w'omuntu kimugwanidde ne bagamba yes. Yesu yennyini ye yayogera yagamba mwana wa muntu si mwana wa Katonda. Naye ate nga n'ennyiriri nga mweziri nga yeeyita omwana wa Katonda. Kitange mu ggulu gye nava. Ndi mu kitange ne kitange mu nze. Nze nzirayo wa taata. International politics ne local politics Yesu yali abirina. Kati His Excellency ayina ng'ali awo ku kitebe awaawo. Ayina lwayogera ng'ali mu kwadressinga Biden. Banene alookinga mu Biden kubanga yali kyali wange nnyo. Ayina byayogera ng'ayogera ne Trump. Ayina byayogera ng'ayogera ne European Union. Ayina byayogera ng'ayogera ne eggaali. Eggaali eronda. Mbuuze eggaali eronda. Era bali abasajja kye basinze okutunulamu ekiri ku kigambo ggaali muganda wange mwenaale. Ekiri ku kigambo ggaali mu UPDF kyokka n'aba UPDF batandise okukola eggaali. Okimanyi nti aba UPDF batandise okukola eggaali mu Bomunda.
olwaleero mu UPDF omu ng'abadde atoloka ayinza okutoloka ne section number. Omu bw'ati nga yasituse asobola okusitula section number weewaawo mu buli nkambi kati bw'oyagala nkusituliremu section 4 nsobola zikugirayo. UPDF muzimbe eggaali eggulo nabadde njogera ne wa UPDF ekiro baabadde bandaba we baabadde nga 6 nga bali ku simu emu. Eyabadde omukulu waabwe yabadde meja. Babadde bandaba ne yabadde abasinga kamayinja yabadde meja. Nembagamba mujje mu socks bwe muba temuyina bituli. Meja yaganye okujja mu socks. Abala bejiddemu socks nga bonna socks zirimu ebituli. Basese kufa bufi bagambye musajja gwotumanyi. Meja ye yaganye okujja mu ye yagambye mbunne ezize namu. Abana ne bakakasa yalabika teyabadde na socks. Nze so ate bannange mmanyi ati wabasajja abo kuba be banzaala nabakulira mu mbamanyi ati wabwe mumanyi.